Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Tuli mu nsi kati edemereddwa okutegeera dictatorship at its peak, but jati babaleeta abantu ababakuba kibooko nga temumanyi na bamanya bani abakuba bali hooded. It is not in any country whereby nti police operatives abeera mu bikookolo, because this is a militia now. Kati police tebamanyi bawamba abantu buli ne bateeka mu motoka babatwalawa bano bagamba tetubamanyi. Kati wekibanga abantu government bamanyi n'amagye tegabamanyi kitegeeza munnansi oba olina okwerwanako. Bwetubeeranga amagye gali mu ku drills zaago geetegekera akalulu kitegeeza akawempe is a litmus paper. In hybrid dictatorship mubaamu byonna bibaawo nga byogedde freedom of speech, but kiyita kigamba freedom after speech. Lowooza nnyo ku bulamu after that office, obulamu after that uniform, obulamu after this administration, kuba kya buntu ejja kuvaawo bakwetaaga. Kubanze enkulayira teyagenda kuddamu kulaba barometer nga teriko zambaali nti yes nuupu tuyinza okuba tewali motoka za tiyagasi zirabiddwa ku mulembe gwa Besigye zonna zaatula zameramu n'omuddo, naye kukunyenya nakyemalira batuuseewa. Kati omunkusera ajja n'akugamba nti Museveni akolera Kyagulanyi akolera Museveni, awo omubuuliza nti Museveni yandiyagadde bizinensi ze n'essente zaabadde ng'afuna okuva eri mu Bulaaya zibe nga tezikyajja. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Mbanirizaako nate mu weekly recap nga bulijjo tuba tugenda maaso n'okuba nga tukutuusaako ensonga ez'enjawulo naddala ezo ezigenda maaso n'okubeera nga zikutta mu babiro mu wiiki nambirira. Ebintu bingi bigenze maaso n'okubeera nga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate oba oliawo n'ensi yonna okutwaliza awamu. Twagenze maaso mu wiiki eno y'emu ne tulabakoko omukulembeze w'eggwanga lya America amanyikiddwa nga Donald Trump, kwoteeka Zelensky owa omusajja owa Ukraine ng'agenda maaso n'okubeera nga amuyisaamu eggaali. Ekyavudde nekyogeza abantu ebigambo bingi nnyo nga bagamba toyinza kubeera ng'oyisa mukulembeze wa America ne America nga ofiisi esingayo okuba ennene mu nsi yonna giyisa mu maaso, ojja ng'oyambadde bi-t-shirt toyambadde suit n'ebirala ebiringa ebyo. So bwe tudda ate wano ewaffe ku butaka, musajja mukulu amanyikiddwa nga Council Nalukola bukyanga abeera mu opposition. Olunaku lwaleero lwe yategedde opposition ki entuufu oba oliawo eri mu ggwanga Uganda. Embooko zanyoose, jati neefuuka jati ekyaleetedde ababaka ba palamenti okwekalakaasa n'okugamba nti gavumenti ekole kyonna ekisoboka bw'eba yeremereddwa at least ebakwasa abantu ba bulijjo bagende maaso n'okubeera nga babeekolerako bulijjo. Leader of opposition Joel Ssenyonyi Besekeze agenda maaso n'okubeera nga raisinga issues nga zino mu parliament, oba oliawo ababaka ne bazitwala for granted. Naye olunaku lwajjo tulabyeko ababaka nga Basarawo Pendi bana NRM nga bavayo ne bagamba nti kino kye tulabye mazima Uganda teyawukana na Congo. Sensonga mpitirivu nnyo zetugenda ogenda maaso n'okubeera nga ate oba oliawo tukoonakoko mu areas ez'enjawulo. Nze Deni yakutuusako ensonga. Omukulu taata w'abaana nsanyusa okulaba taata. Kale nange obasanga obulamu bugamba obulamu bulungi. Abalabi ba Beyond the newsroom mbalamusizza abali wano n'abali mutala w'amayanja. Amayanja ageegaliwa Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Mediterranean Sea, Indian Ocean. Amayanja gealiko. Agamba amayanja amanene galo. Aliwo mwana inakyaza na taata nasomosa amayanja. Agawa no kuguli Busunju Hoima Road ago. Agawo ku Hoima Road konze. So muli mutya era tubasaba okuba nga mulikinga videos zino muzisharing. Ogambako ne munno. Program yaffe ya weekly recap. Tubaawo okubategeeza kwibadde mu nsi mu ggwanga Uganda n'okutematema ensonga nga wezibeera wezibadde n'okutereza ezibaziganye. Tulage bannyinizo abazikoze nti bino mwakoze mu bukyamu muterezeemu for the better of our country. Bakyasobola okukyusa. It's never too late. It's never too late.
Okay, Julius Silva nange dene wetulyogera maaso n'okubeera nga ate tukutuusaako ensonga kanono ke kadde ndowooza akatuufu ak'okubeera nga twanja ensonga ssemasonga nkutegeezezzaako nti JAT y'ensonga ebaddegeze maaso n'okubeera nga efuuka ekizibu ate eri bannansi oba bannayuganda twageze maaso n'okubeera nga tutunuulira nga musajja mukulu amanyekeddwa nga Zambali Blasio Mukasa bwe yafuddeyo n'abaako ebigambo byayogera yawereddwa suspension naye okusinziira ku kigatto wange nti naye yennyini yabagamba dde okubeera nga agenda kuva ku mulimu ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna gw'omwaka guno nga yeetegekera akalulu ka 2026 akabonna ng'agenda kwesimbawo Nansana municipality. Tugenda beera nga nabyo tubikuba mu kotoki tulabe embeera eyo nga bwegenda maaso n'okubeera nga oba oliawo etambula. Parliament olunaku olw'eggulo yakutte omuliro ate then kwoteeka n'ensonga endala. Mathias Mpuuga Nsamba yavuddeyo n'agenda maaso n'okutegeeza nti mbu bannakibiina kya Nuupu bammisinga nnyo nnyini ddala oba oliawo n'ebyo bye nali nderivalinga bakyamisinga services zange. Kwoteeka abductions waliwo munnamawulire abadde awangalira mu ggwanga lya Amerika yakomyewo e Uganda alwadde lunaku lwakubiri lwe yagenze maaso n'okubeera nga abuzibwawo kigambibwa okuba nti yawambiddwa naye nga tannamanyikako mayitire ge n'ensonga eddala mpitirivu. Julius, katusooke tutandikeyo ku situation eri mu Kawempe olunaku olwaleero ng'ababaka mu Parliament bonna babadde bagamba nti bo tebakirabangako mubaka ava ku nominations ne bamukuba emiggo ne bamujja ku piki kuwabadde ne bamusambasamba ne bamuyisanga ekyonzira. Tugenze okutuuka wano nga buli munnamawulire akwata ku kamera oba n'atuula maaso gaayo oba emabega waayo ng'ali mu kaseera kakati abaga kubanga tulabyeko bannamawulire basatu balamba nga bakubibwa mu wiiki emu nga n'omu ku abo Miracle akyali ate ku kitanda. Is it Miracle Hope wa TV ene ya Pastor Jackson Senyonga Top TV kwoteeka ne Kampala FM omulenzi bamukuba ali ku kitanda. Ekino ekiri mu Kawempe kiki kyekiraga era embeera eno JAT gyetaddewo okutuuka okusonga emmundu mu bantu okubakuba emiggo abatalina yadde muggo bwoti nojjayo solido n'okuba abantu okubula okubatta abamu ne babatuusa ku bisago ng'ebyo. Kino kyali kyabiseeko mu ggwanga Uganda era ensi yaffe eragawa ekiri mu Kawempe kati kitegeeza ki Julius? Kufua. Julius n'ebintu ebirumu ebiri serious ondeetera okubisekera. Kufua, kyewaliwo atakimanyi nti kufa. Kati olaba ne mabegako omwami bamuyita Okiding ye deputy wa CDF, deputy CDF owa Muhoozi. Muhoozi ye CDF. Deputy we mwami bamuyita Okiding linnya liriwo ekyo Okiding yavayo n'agamba amagye ga UPDF gagenda kola drills okwegezaamu ebitongole by'okwenda bigenda kuba byegezaamu ahead of 2026 general elections. Okitegeera ntegeerekeka. Kati JAT, what is JAT? First of all, tuli wano twogera JAT. What is JAT? JAT is Joint Anti-Terrorism Task Force. JAT yatandikibwawo mu 10, it was around 99 awo ne bagiforminga nga bagezaako bagiforminga through the Anti-Terrorism Act of 2002. Bagireeta ku combatinga bikolwa bya kiyeekera n'ekitujju. Akaseera ako abayeekera ba Lord's Resistance Army abali bakulemberwa Joseph Kony bali bakutte akati ebikolwa by'ekitujju bomu ezaali zikasukwa mu Kampala ebiseera ebyo. Kati eventually kyazuulwa nti bano abasajja abamu bali mu security bakasukanga bomu nga baagala budget, security budget. Muzeeyi n'abitegeera awo n'abaako be yakwatakwata abamu ne babafunja abalala ne bakamirika. So JAT wejja wekyo naye JAT tewaliwo nteekateeka ebaawo nga olaba nti tuba nga abantu bayingira poliisi bajja ne bayisa ebiwandiiko bannange poliisi eri mu kulikrutinga twetaaga abapoliisi abapya kitegeera oba amagye gali mu kulikrutinga twetaaga abagenda okuyingira amagye tekiriiwo. JAT bakwata aba professionals abali mu poliisi n'amagye kyolaba kiri joint okitegeera it's joint police n'amagye ne military. Kati lwaki kadi kaseera kano JAT eri mu bino ebikolo ebyekisirusiru ebyokukuba abantu emiggo
mwine kino kimu kye mubuusa amaaso nti jati uniform gye yambala tebaako mannya tebaako na namba yes guba gukooti gu uniform gu ovolo yes kuliko kigambo jati but you cannot trace up that person nti gun so and so yeyakubye kibaddengawo kuba amagye mu kalulu akagwa Kyagulanyi baba kwa ojugira Fande Namara omujukira Bobby namugamba be disciplined Fande Namara you are an office of the law okitegeera nga her name ne taaga ya namba kweri nti musolo gamba officer guli ne gundi ne bamunoonya ne namba ye kweri but jati babaleta abantu abakuba kiboko ngati mumanyi na bamanya brani abakuba bali hooded. It is not in any country whereby nti police operatives babeera mu bikokoro bibera mu organizations ezikola ebikolwa ebyekitujju ku bantu okitegeera basobola beti kule sawa yonna ebikolwa jati byekola kati bya kitujju eri bannansi kyova olaba twataddewo pressure nga tubuuza ab'amagye bano baawa omukulu Felix tabamanyi ne police egamba tebamanyi kati abo ne babagamba okay wekibanga operatives zonna zibagamba tezibamanyi security apparatus zonna zibeeganye ne bagamba abantu mwerwaneko because this is a militia now kati police tebamanyi bawamba abantu bulijjo ne bateeka mu motoka babatwalawa bano bagamba tetubamanyi kati wekibanga abantu government bamanyi n'amagye tegabamanyi kitegeeza munnansi oba olina okwerwanako ekyo bakiwulidde ne bajja nti akati abo bali under UPDF nogamba labalaba abwongo mmese okitegeera bino tebisoose wano gwenkuulidde ogamba mbu kyali kibaddewo yes kibaddengawo mu 2007 waliwo struggle y'amabira nga bagala okutwala amabira bagawa emmetta galimemu ebikajjo abannansi ne beekalakaasa CMY ne kulietinga wakabinja bakayitanga kiboko squad waliwo giwuliddeko ngekuba abantu emiggo ne bamenya amagulu ne bamenya emigongo ne bamenya emikono nenga police eri wali etunula n'amagye gatunula kali bakugamba babangu bakwetikkula bo tetubamanyi okitegeera ne mugenda mu international community ne mugenda mu international law nti government bagiteke ku nninga ejja kugamba we are also looking for those criminals then okubeera nti bamagye government ye sanctioning ebikolwa ebyekitujju ku bantu kiba kirala bino mbabonye yabaddenga agamba nti amagye gatta abantu Uganda is bleeding kati bona aba akyejjamu naye Museveni akyejjamu akugamba yes naffe tubanoonya abo abakuba abantu tubanoonya eyo kiboko squad yali ekulira omusajja ali bamuyita Juma yali Semakula okitegeera nga ye commandant waayo not only that twalina wano omusajja bali bamuyita Roland Kakoza Mutale owakalangala action plan bakubanga abantu emiggo ne babwa ni receipt okitegeera so buli wetugenda mu kalulu wabaawo ebyo ebigrupu ebiteekebwawo okuteekawo fiya n'entiisa mu bantu tugambe nti jati efuuse nga akabinja Kaihura yali ataddewo yes anti kati bano tolina wogenda bavunaanira kati Kyagulanyi ne group kye baakoze ne bakwata ebifaananyi ebyakwatiddwako bannamawulire abamu babadde so excited okuba nti bakuba ku bantu emiggo ne beerabira nti babage muteeke ebikookolo ne bajjako ebikookolo ebifaananyi ne bebakwata kati biri all over social media era omukulu speaker Madamu Anita Amongi kyamubuuseeko yatugamba nti ate yetabeera mu social media nga ate yakubiriza house ng'agamba social media badina yeekutta omuliro. Nalabyeko Deputy Speaker Thomas Tayibwa ng'agamba mbu what JAT is doing they are tarnishing and demolishing the government nti balinga abakutte n'ekifaananyi kya government nga bakyonoona baleka bakolera opposition ate bakolera opposition batya who is responsible for deployment mu bintu byonna byonna ebibaako tugeze elections okitegeera lwaki JAT yebeerawo in any case electoral commission wemala okugiving out road map ku kalungi gye gagenda otambulamu then police yebeerina okudeployinga JAT simanya biki baani abo bakasasiro twala tugende balina kujjanga embeera eremye police kiringa kugamba nti badeployinze military police okitegeera bano bajjanga embeera eganye nti waliwo ne bomu ezisuspecting okuba nti weziri mu kifo police yo neva local police nevaawo kakiringa kulaba Homeland Security mu America oba National Guards nga bazze ku kasonga ko kyati okuba nti yesooka ku kifo
be balinze n'abo opposition we bagenda okutambula babakuba emiggo bakube nalukola bamwambule bya General Muhoozi Kayine Rugaba byateeka ku X buli lunaku ng'agamba nti abanupu ne bwe munatambula obubi njabba kuba embooko ate era ne tulaba nga jati byekola byebyo gwe bamenye ekigere wamulabye hayitawa nengenda kumanyi mugoberera afande Muhoozi ku tweet ku account ye ng'agamba these lost sheep of Nuupu mugenda semenya kuyiga okutambula obulungi mu kibuga nga bamaze bamenya amagulu okitegeera ekitegeeza ye yali emabega w'ebikolwa ebikolebwa anti bo bakugamba Jat is doing a commendable job but what is the commendable job kukuba bannayuganda kati tulina akalulu akajja 2026 wetubeera nga amagye gali mu ku drills zaago getegekera akalulu kitegeeza akawempeeza litmus paper eri mu kutulaga kuba sampling what is going to happen mu 2026 nga tuli mu kalulu oba campaigns ezijja eza mu campaigns zitandika mu gwa 10 kati kino bagezako bokulaba Jat nasobola okukola omulimu babantu ne mubamenya ne mubakyusa nemba nenga why mwatugamba olwo democracy okitegeera how comes nti kati ensi gye mumaze okonvinsinga nti limu democracy ne tukwata ne banakazadde b'eggwanga abakyala ne baba inspired okuyingira ebyobufuzi nti buli muntu asobola okuralinga against behind candidate way nagenda mukubire campaign banoonye abo ne balekayo families zaabwe ne mbakwata ne mbakuba waliwo omukyala gwe bakubye bamuyitani linnya ndirabidde nabusa naye yennyini bamukubye yenna omugongo ne guyubuka yulika yenna yenna bamwokyeza na biki nalabye nga kanso Segona ali mu bali presenting mu court so ngensi mwatugamba democracy wali tulina multi party system ndabe mwana nga bamusibye emikono emabega bali mu motirako ebidomolo n'ebiveera nga bwe bimutonyako netwebuuza ddala is that freedom and democracy a government yeno eyagenda mu nsiko okulwana nti erwanirira ddembe ly'abuntu ye democracy entuufu gye yaleeta olutaba yanko democracy ekyo kitta abantu Julius bwe tutunuulira akawaayiro wa 29 article 29 ewe ddembe bannansi okwogera freedom of speech freedom of expression ne freedom of press ani kati luli nakigamba nti in hybrid dictatorship mubamu ndiwe nabibyawo nga byogedde freedom of speech but kiita kigamba freedom after speech. Will you have freedom after you speech? You have a freedom of speech. But will you have freedom will you after? have freedom after speech? You will not. Kati baba leka ne boogera kurare after talking ne batandika kuba abducting omukuwa mungadde waka ne baba lisinikira zi drone bagenda okudda tebayina njala okubibwa kuneeno n'okuwambibwa kw'abantu kutwoleka kyakaseera nga kano ke tuli mu Julius tuli mu nsi kati edemereddwa okitegeera dictatorship at its peak bino ebintu twali twakoma kubiraba ku mulembe mu G7 twabisomako under State Research Bureau ate mu bantu abali mu State Research Bureau mwalimu omukulu no yennyini yali akolera State Research Bureau gamba jeyo ko kubukodyo bwedda yali omu ku ba personnel abali nga mu State Research Bureau okitegeera kati ekiwamba abantu ekibaawo kati mu kaseera kano dictator at its peak nti abantu battibwa misana tukutebe kyaliko bya bekweke baba nona misana baba kuba misana battibwa misana omunamuli ogwe bakuba ne bayuze eriiso bamuyita mirror olaba yambadde jacket eliko press goba musirikale nabakyata tegeera nti press aba munamawulire kitegeeza munamawulire bakubye omwana we ni TV babiri yabadde ku kamera ne yabadde reporting nga bonna bambadde uniform zaabwe bulungi ziriko NTV press ne babakuba ne bagamba wa kamera delete it lwakuba ekyayambye mu byonna nti kamera omwana ada streaming live bamugamba delete it ng'olwedde biri mu control room so kati kino kikulaga akaluke tugendamu nti kakuyiwa musaayi mu ggwanga Uganda wakyaliwo munnamawulire anaaba n'emirembe kiri gye muli mwalimu okuyimirirawo mmwe nga mmwe ne muteekawo
okubanja eddembe lyammwe kuba bazze babakuba si gwe gusoose bazze bakuba bannamawulire nga batyobola eddembe lyabwe poliisi neevayo negabagambye nti sole nga balina n'ababawolereza abapropagandist abaalingawo nga mwamitamala emirundi ng'agamba mbu omusirikale tasobola kutegeera nti okutte kamera ekyo kiba kikompola musirikale waawe atategeera nti kamera okitegeera mwene mulemu okulwanirira eddembe lyammwe okitegeera fourth estate ey'amawulire tulitwala nga fourth estate. Does it really still a fourth estate? It is naye buvunaanyizibwa bwammwe kati okuteekawo embeera eteeka gavumenti ku nningo okuba nti eddembe lyammwe teririnyirirwa teri agenda kuboogerera oba okukavaringa ebintu ng'ebyo tebikkirizibwa munnamawulire kavari ate lwaki mukavalinga pono oyo aba pono okitegeera omanyigamba nti temukkirizibwa mulimu ebintu ebimu byentunuulira nga bwe nali nsoma tebaabinsomesaawo ng'ekiriwa ng'ekyokuŋŋamba nti jjako kamera bakuba bantu ekyo tebakiŋŋambako anti mulimu baswaza. Anyway, there is no story worth your life. Gwe olaba ng'omusiru akutte emmundu agikutunuzzaamu oli wa mawulire muganda wange duka omanyi waliwo enjogera egamba asirisa afa n'akoze atya nayogedde afa bodduka ne bakuba owona kyanjawulo bamukubya dduka kati waliwo abasirikale bajja what are you doing akutte emiggo bakutte emmundu gwe n'oyimirira nti nze ndi wa mawulire. The idiots tebamanyi nti kati nawe oli wa mawulire. It's my right. Yes, it's your right. Ne babagambye mukube kila muntu muswaze eggwanga. Bino Kyagulanyi byakolanga mbu kamera yo the camera is my weapon, the world is watching. Okitegeera nti mugezaako kubaswaza oli yakugamba nti Kyagulanyi agenda aswaza ensoko. Bano abantu kye balina okumanya nti tekyali kintu kiri chipu nga kamera. Kati ate kamera nnyingi nga ne bwe yenkana peesa lino nga yenkana peesa lyo lino esobola obeera kamera ng'erina 4K ekifaananyi ate ng'epiikinga n'eddoboozi lyo. Kituufu kati bo kye bamanyi tebaagala kamera kuba ebikolobero byabwe mu bye-exposinga ku kamera era bwe bakwata munnamawulire ebyo ebituukawo. So nze kye mbadde ŋŋamba nti omulimu gwaffe tugukola ogw'amawulire nga tutaddemu ne ku buwongo nti obulamu bwaffe kya bbeeyi nga nze. Obulamu bwaffe kya bbeeyi ngani nga nze. Okitegeera nti omusiru akutte emmundu banasajja tebategeera. Okitegeera bakutte emmundu bali frustrated n'ebizibu byabwe era babawadde komandi mukube. Wano omukulu yennyini yatugamba CDF nti okusanga omuntu adzeemu okwambala uniform ya nupu bagenda kutta batti ntulowooza byakusaaga eyo tuki tewagiraba nagiraba nti abambadde ebya nupu bagenda kutta no more arrests. Kati omusajja waabanga akugambye ekintu weekiti tulwane nga tulwanirira ensi okubaamu emirembe naye nga naffe abalwanyi tetuggwawo. Bino bagamba omutiitiiza olutalo yalunyumya okitegeera gwatokota bagamba abatiitiizi abazira bafa mangu tebawangaala abatiitiizi bawangaala. Ekiwangaaza omutiitiizi nakugamba luli nti kulaga baana b'omuzira bwe baziika kitaawe kunnyonnyola baana b'omuzira nti kitammwe yali waati. So katubeere abatiitiizi naye nga tusobola okuddamu okunyumiza generation eddako nti twalwana tuti ensi twagitereeza tuti. Julius ku muliro ogwabadde mu palamenti olunaku olwajjo tusuubire nti wali n'abaawo ekikyuka n'okutandika olwaleero n'ennaku ezeyongera mu maaso okutuuka nga 13-14 akalulu k'ekawempe bwe kanaaba nga kawedde tewali kijja kukyuka. Nze nkugambye nebadde drill kwegamba palamenti bamaze kadde kweyogeza bweyogeza bya bulijjo babyogera ne bisigala awo ne watabaako kikolebwa. Abakulu bo kye baagala kirala bakugamba bulijjo temukuba bamawulire gwe gusoose okukyogera. Kyogamba palamenti ena impact yonna ensonga nga zino palamenti kyalina kyesobola kukola. Rivalioles omukulu nga wagambye kino kati bayita CDF mu kakiiko defense committee nga balina ebaagala yabagamba nze sobola kujjamu abo basiru badikuula otherwise wemba wakujjeyo ngenda kukwata bakwate yalabikako balina kye baakola baleetawo ekiteeso ky'okusensalinga mpuuga ne bana baalya ssente okitegeera bakamishoners omusajja nanoonya emikono abamu ne bagamba baatukako okusayiningako empuuta. Omuntu omukulu asaba n'emmere nti nasayininga simanyi okitegeera
so tetulina kyamaanyi kyetusuubira kuva mu parliament ku bibayogeddeko wabula bannayuganda gwe woba osobola weesabire ne bagamba nti this is a no-go zone ne wolaba nga kituufu emirundi 10 ku 10 olina okugendawo kiveemu we bagamba nti ekyaligenda mu kyaki gyesonyiwe kuba bino byonna ebikolebwa biri mu mateeka okitegeera constitution ekkiriza abantu okuba nti assembly freedom of assembly ekkirizibwa abantu okubanga bakuba campaigns kuba tuli kikkirizibwa naye abasajja ne badeployinga nti ajja mu mukube naye nga ate aba NRM bo bayitawo nalabye n'omukyala oyo Nambi ng'akutte ssente ali mu kuzigaba 5 mu kamera 5 naye nga amateeka gali clear oyo alina kubeera disqualified abaguliridde abalonzi kati Ssebo Electoral Commission bujulizi ki bwe weetaaga obulala okudisqualifyinga mukyala Nambi Farida okitegera amateeka gali clear omuntu yenna alina yenyigira mu bikolwa ebyokugulirira abalonzi n'enguzi aba alina kuva mu kalu she's on camera agenda agaba 5 bando weziti bisawo 5 abo bo baleka police ebaviira okitegeera luli yajja ne tractor nezitukutuku a disrupting a traffic okitegeera naye gitakwatibwako bate bana abakyagulanyi abanalukoola bo bakuba emigo ne babatta lumu nalaba nalukoola oyo kwezo nomination day we babakwata balyoke bamukubbe musajja tubamwambula amasaati bamuyuze nagamaze bannanga afande mbadde ngenda nawakaya yabyegana nobyegana nti abadde agenda ku nomination nagamba officer I'm going home okitegeera kasajja katu kakati okuwamba okuliwo mukaluke kawempe mugenda kula emirambo mingi mugenda kulaba mingi era mwenna abantu abaliyo mufube nnyo okulaba nti abaagalwa bammwe mukipinga in touch nabo sawa buli dakiika buli sekendi buli katikitiki beera ng'omanya omuntu owawaali kuba ekiri ekawempe kitokota abaana nabeetisse nnyo Fande Damulira ku social media okwo nga aba exposing family zaabo ba security operatives yabenjawulo mwe mwavudde n'omwana ali mu kwekabira nga yeekubira enduulu agamba nze bagambye ndi wajjaati naye ekituufu siri wajjaati bannange bampaayiriza naye abantu bankubira essimu baŋŋamba nja kulaba ekinantuukako lumbu ye yatugambye nti Afande Damulira badde bakuma mama we babadde 3 kati yayongeddeko ne bawera 12 kino kitutwalawo ekyokubeera nga ate ne ba security operatives babatadde ku nninga mwe mbati mwagala ebikulu ebituusibwa ku bannansi mulaba nga birungi kati watiifu nga it is vice versa naye ekituuseeko ewamu tetwaga nti bagenda kibatuusaako naye lowooza nnyo ku bulamu after that office obulamu after that uniform obulamu after this administration kuba kyabuntu ejja kuvaawo ejja kukyuka oba etya bujja kukya Museveni nga si yafuga ekyo kito nga goli ku side obaddi oba kiribaawo mwaka ki obaddi oba government bwe banaaba kati kale newe n'aba bad government yaba Kyagulanyi the hooligans ngeze nga mwe babajjeemu abalungi nga babajjeemu kati the hooligan government nga naye etandika okukola ebintu byebimu byemukola yes baba wako kasampo katini nnyo nti kale mututta naye kale nawe maama wo wuuno ensika emulabe ali gundi asula wali tefuna kitugenda tebana kye babakoze balaze bulazi maama wo wuuno ntumulaba ali mu kiyungu awaata akatambi ne bakasaayo gwe ng'opapye tebana kye bakoze balumbako maama wa Tamale emirundi mu rights za Kabaka ne baagala omukuba omumenya amagulu bamugamba gwe wazaala omwana atuleetedde emberebezi yakifiiringa n'amanya kikitegeeza okitegeera kati gwe bamulisiza maama wo tebana kye bamukoze naye ofeelings nti I'm not secure abantu abanaku we bagezaako okwekalakaasa ate basobola okukola so damaging abankuseere nga basazeewo okuyimuka basajja mwe temulinda bankuseere kuyimuka kuba ensi we naatabanguka n'abagagga basula ekkolo tebajja kusigaza mirembe ne Uganda eri miliyoni 45 ez'abantu tulina amagye agawera miliyoni 10 tetuweza mitwalo 4 ga magye kimmanyi tetuweza mitwalo 4 ssemateeka tuwa bulungi omwaganya ogwogera nti
security operatives na buli mukozi wa government yenna munnansi nze musasula ku musolo gw'empaaye lwaki abakulu bano at least tebakola ebyo ebifevaringa bakama baabwe abababeezaawo anti kati olaba kati gwe mukama we gwomanyi mulala ye mukama we gwamanyi oyo amuwadde order nze mukama wo w'amagye kuba nze nsasula omusolo ogumubeezaawo nze nsasula omusolo kwagula ndawoya nze nsasula omusolo kwagula ebigatto byankubisa ku mutwe okitegeera n'emmundu gyakutte nze ngisasulira omusolo omanyi kati bazitujjira Russia twayingira mu Arms Treaty ne Russia ez'endagaano nti bo batuwe emmundu ffe twekolera amasasi nakasongola okitegeera era factory y'amasasi weeri kati naye era byonna byonna ebibeezaawo gavumenti systems okutambula musolo gwa munkuseere munnansi omuwejjere sente zaakola zabonaabonera kati ate mujja mwe mutabatti okitegeera temufudde ku ddembe ly'abantu n'obulamu bwabwe. The work of police is to keep law and order, to conserve and protect life, but see what they are doing. They are doing the opposite. The work of the army is to defend the country and its borders against external attack and invasions. Naye bebali mu kalulu okukuba abantu okubatta. The work of JAT, Joint Anti-Terrorism Task Force, kwensuwalinga nti waliwo bomu gye baleese oba bomu esuuliddwa wali abakugu bali mu kitongole ekyo ekya JAT nti bajja ne bagitegulula bajja beekapisa agantu gaabwe ago ga anti-ballistic bikoze bitya ne bagobawo abantu ne bevacuating abantu bonna bonna ne bategulula bomu. Naye okuvaayo gavumenti evaayo yo negamba nti abantu abo tebamanyi. Lwaki bannansi temukkiriza ne muwuliriza gavumenti kye bagamba nti tuufu abantu abo tebamanyi ne mwegatta ku gavumenti ne mugiyambako ko ku bantu abo ne mubaloopa nti bannayi tubalabye wano kuba tetubamanyi naffe. Anti kati labayo omuntu atamanyikiddwa wabanga ataakola ebikolwa ebirumya abantu n'okutta abantu, then why don't you think the mob justice ejja kubeerawo? Kuba mob justice is justice itself. Lwaki kulika kagambo justice? Njagala ogera basira okweraga bebaza balungi abeekubire ku Beyond the Newsroom. Tuli mu weekly recap. Zedde nine Julius Siza omunkuseere tukyagera basira okubeera nga tutambula. Waneno we tutuukidde olunaku olwaleero nga ku Barometer Kasa Meme, NBS, Next Media nga Zambali Brasio Mukasa awunyirizayo mukka ng'ayita ku restaurant ya KFC. Ku bigambo byayogera yagamba nti ye munnamawulire waabo abanyigirizibwa era ekigambo kyokka nti munnamawulire w'abanyigirizibwa n'agenda mu maaso n'okubeera nga bamukwata ku nkoona ne bamugamba asookoddeko wabbali. Okusinziira ku sources ez'enjawulo baali bategese kubeera nga bamugobera ddala newankubadde nga yali yateekayo dda resignation letter ye nga gya resigninga mu mwezi gwa kuna oba April w'omwaka guno era nga yabalaalika viira ddala mu mwaka oguwedde. Kino eno kitegeeza ki eri bannamawulire? Ebigambo bya Zambali Brasio Mukasa ne situation egyalimu nga yo ogyogerako kyakadde kano Julius? Situation ya Zambali okuba nti yagobeddwa, abamu bagamba yagobeddwa ate nagobebwa, yagamba suspension nene wankubadde mwetefutefu nti agenda mu kalulu. Zambali nze kyenja okugamba you see, you do not have to cut off your legs just because you have 2 extra limbs. Okitegedde? You don't have to cut off your legs just because you have 2 extra limbs. Boba n'embirizi empanvu ennyo. Si mbirizi. Limbs okitegeera nti ojja kubuuka otuuke gy'otuuka oba weerippe amagulu go nago geetaaga. Omulimu gwa NBS guba nga gubadde gukuyamba okubeerawo n'okukolako ebintu ebirala kituufu oba ogwetaaga, naye enkola eriwo nti tebasobola kukkiriza muntu ali mu media kubeera ate mu byabufuzi. Zambali bw'avaayo n'agamba munnamawulire w'abatulugunyizibwa Samson Kasumba n'avaayo ku mukutu gwo gwa X n'alaga nti Kyagulanyi n'abo abayita mu mbeera bw'etyo basobya nnyo era n'abayisaamu eggaali enkya n'olweggulo ye abatakoze ensobi. Waliwo n'omukyala asoma amawulire agenda kwesimbawo ku MP40 Potro naye ne kati akyaliyo era akyakola. Ne mubamu abantu abasaidinga ne gavumenti Victoria Bagaya Sebo
Zambaali yasobezza. Teyasobezza. Mwe muli abatamanyi NBS ani gwekolera. Omuntu ali mu kalulu ka 225 nga mmanyi results engeri ya NBS gye yazikwatamu. Okitegeera. So teweewunya kuba nti Samson Kasumba asobola okubeerawo nga is a bootlicker of this government. Baba bayita balukomba magosi. Okitegeera. Nga ono ye Zambaali ayogera ku byantu abanyigirizibwa yasobola okutulugunyizibwa n'ateekebwa mu kasonda. Ekyo temulina kukyewunya mwena mumanyi stand obwenkanya wakati awo buli ludda wa. Anti kati obwenkanya tolina ate kubusaba muntu akutulugunya nti ntulugunya bulungi naawe. Okitegeera. Omuntu atulugunya tebamusaba bwenkanya. Bali lwede sibe enkanya. Mwala bache bakola mu kalulu ate sigwe gusoose n'akabeesije. 2016. Most especially 2016 ne 2011. Babaddewe batyo nga abantu beekubira side eri abaana batuuka n'okutugamba nti that is Natasha Broadcasting Service. Mwana gundi untold story. Okitegeera. Kati tetulina nnyo kwewuunya bikolebwa ku bannabyabufuzi abali ku opposition. Naye waliwo media houses ezibadde nga credible. Okitegeera nga zo enkola yaabwe nambulu kufati nga zi CBS nti omuntu aba agenda kukola mu byobufuzi mainstream politics alekulira ebyobufuzi by'emmengo n'ava ne ku CBS twabalabako bakaddu mukasa waliwo bano bakasiba nti bonna bakulanga eyo nabba yabikola n'amala n'akoma obukomi nga agudde kati woba ogudde nga biganya osobola okuddayo kati what I was advising my younger brother my older brother Zambaali. My older brother. My father. Zambaali alina omwana eyenkana. Okay. Zambaali avudde wane Mengo kati wali eri ku Zambaali. My friend Zambaali. You don't have to cut off your legs just because you have two extra limbs. Wewe bagobye kisobola okugana mu kalulu osobola okuddayo n'okola. So totekawo mbeera ya kusikamugwa ne bano basajja. Bakwetaaga. Kwanza enkulayira teyagenda kuddamu kulaba barometer nga teriko Zambaali. Ogundi wali. Ani? Is it yani ono guy? Tomanyi na linnya lye. Basa kugundi kusanyuka. Tomanyi na linnya lye. Akola ku radio. Amba mu nnyo anti. Tacheza talina tali relevant. Shagenda kufa. Ajja kola kubeera bamuyitanga replacement ya Zambaali kwe kutandika omuwa kusanyuka ba mu grooming. Zambaali yawoninga va 2021. Ati Zambaali kyemugamba nze bano bakyamwetaaga tabavuma nnyo. Kati kambuuza ekibuuzo kino Julius. Ku Zambaali ne NBS ani asinga okwetaaga munne mu kaseera kano? Mu kaseera kano. Ku Zambaali ne NBS. Buli omu yeetaaga munne. At what percentage? At 60 to 40. Ani yeetaaga munne 60? NBS. Zambaali yeetaaga NBS ku percentage 40. Kuba akalulu kasobola okugaana n'addayo nga yeetaaga ekyokulya. Kati tabayisaamu nnyo ggali kyaganye mwawukane nga mabina. Awo wennyini Julius. Tukube tochi mu kalulu ka Nansana municipality kubanga Zambaali Blasio Mukasa bino byonna bigenza okubaawo afunye meeting entuula wakati we Bobby Wine President wa NUP David Lewis Lubongoya ne bawayesu omufumbiro entuula eziwerako nze naawe teri amanyi nteeseganyizo kibadde kizivaamu n'omusajja bw'avaayo n'alaganga yalagadda interest mu 2021 nga akalulu kakaggwa n'agamba nja kujja wali eri n'atuula n'agamba ne bakama be munoonye replacement mpola mpola okutuuka mu kadde kano kati bwe tuba tukuba tooki mu kalulu essaawa eno nga wakyaliyo aliyo ku kaadi ya NUP ate mu Nansana municipality tulina Big Eye naye nga waali kakati omuliro tekagenda kubeera vaawo mpitewo okufuna kaadi y'ekibiina kya NUP. Kaadi y'ekibiina kya NUP nze kyemmanyi incumbent si ya Wakayima Musoke. Wakayima Musoke asobola okuba nga alina obusobozi obuddayo Wakayima kuba ajja kuba alina buli kimu ekyetaagisa alina resources. Naye nga alabika atidde Zambaali. Anti kati olaba osobola okubeera n'abantu abakubi be. Namulabyeko nga yateze Zambaali akantu nga gamba nti
Zambali abakola ki anyaniriza Zambali mu kumwaniriza kurale gye babaddeko era omusajja ebigambo byabuze n'agamba kansooke mbawe Nusifa Nakato ababuuzeeko ne bigaana ate nga Zambali mu Kampala wanneeno ne bwabaze mu Kampala Central ina influence ey'amaanyi mu kalulu bikyukamu kati tumulinde ku ground ate Big Eye Big Eye tumwagala naye alisi yandize ku kansala basajja nga bakeera ku kitebe wali kituufu anti kati kyendi mukulaga nti bonna yeesiba amaanyi naye twetaagawo omu bwe tuba tukubyamu wano Frank Gashumba yavaayo by the way n'agamba kennadde nerabidde nti tolaba Ssenyonyi yali munnamawulire wali eri ku NTV n'ayingira parliament mwe mulowooza gavumenti nsiru okukuliyetinga ba Ssenyonyi abalala kaakati kye tubuuza gwe bw'otunuulira singa Zambali agenda mu parliament tuba tetufunye Ssenyonyi owookubiri oba asobola kwegatta ate ye ku ludda lw'abaagala baba alina ku NBS bonna kati bizibu bya kwogera muntu kati kumanya kiri mu mutima gwe twali wano nga tulina Kazibwe Bashiri ng'abeera ku radio Basiri buli omu ng'atega programu za Bashiri naye okulonda we kwatuuka akalulu ne kaggwa ne tumwesiga ne kaadi ye kawempe eyo bye yakola mwabiraba so tosobola bonna baali bantu nga balaze bamisege egyambadde eddiba ly'endiga ffe kungulu tosobola kulaba tetulina sikaani ekebera musege munda okitegeera naye era Kyagulanyi yakugamba muli balabira ku bikolwa byabwe bajja ne babeesiga ne babawa kubeera ne woomumma asobola okuteekawo ekyo nti bankotogera okitegeera kati teri muntu ali perfect kusobola kumanya kiki oli kyalowooza in politics there is nobody tall enough to see the future okitegeera tosobola kumanya kiki agenda kufuuka ng'amaze okwesimbawo ng'amaze okuwangula Zambali asobola okujja nga muntu alaga ali ku nkyukakyuka n'atuuka n'akola ebyakazibwe n'asirika n'alya ssente ze n'atakola n'atakozesebwa yati yekazibwe teyakola teyakozesebwa okitegedde tojja kumuwulira ng'akoze eby'ababeedi ebya bano bagundi ani Kagabo bakagabo babeedi okitegeera ate tojja muwulira ng'agoberera Kyagulanyi enteekateeka n'okuziteekamu amaanyi kati naye Zambali asobola okujja n'afuuka Kagabo oba n'afuuka abeedi oba n'afuuka Bugundi ani Kazibwe Bashiri oba ekikubya bannamawulire bano lwakwenyigira mu byabufuzi ndi kati bonna balaga bali bajja nalabyeko ne musajja wange abayimbi nga bo tebabakuba abamu ebivulo babisazaamu babakuba financial nalabyeko ne musajja wange Shuaman Segawa ono wakapapula Senkulumandwa we Mubende ng'agamba Mubende municipality nzija ku kadi y'ekibiina kya National bonna bwavu kasola banga abavubuka bangi bettanira ebyobufuzi bwavu ebyobufuzi bye byasigala mu ssente tekyali ssente mu aspect endala okujjako emirimu gyonna giganye temuli ssente politics kayika yaliko sure win nti ogenda oluyingira oti ne basooka bakuwa ebibiri eby'emmotoka okitegeera awo omuntu aba aguzeeko ennyumba yeewedde ne bakuwa simanya bamanerera bonna ne bajjirawo oli asobola okuwola ssente z'omusaala gwo gwonna eza palamenti nazikwata omulundi gumu nagusingayo omusaala naga nti mu palamenti nfuna ssente mmeka nti ekisenge kigenda okuggwako nga nfunye 3 biliyoni nayita manerera nagamba mpa 3 biliyoni ezaawamu omusaala gwawe gwonna ogenda kuba ogutema kubako ne zino zebafuna bwalawensi ku commission zebatula njasigazanga ezo nakwata 3 biliyoni omulundi ogugumu nazimba byazimba natabalabi nataddamu kudda mu constituency kubalabako tubanji betulabyeko nga ze mu parliament constituency najerabira nagamba nze kasita sidda Basiri nze siddo mukola kinze sijja kudda bebana basajja bano bagundi abobeka kawali abaddenga akoma waliwo no werubago ne yatunda obubina bwafako gundi oyo wafako Mukasa Alozias ile yabagamba nze kadi najigula obukadde 7 banzijako yali ku TV nagamba mbu banzijako obukadde 7 kati ni mukola kuzaawo sente zange yakimanyi tadda aze kutsima that man collecting agenda akola ebirala ebyobufuzi byasigala mu sente buli wona abavubuka bonna kati nga baddukira mu byabufuzi enkyukakyuka yesi bayaya nabanoonya enkyukakyuka naye nebyo enfuna
Kadi za kugula buguzi bwe baatugamba abo naye nga nze kyemmanyi kinalabye munne mu kalulu kawana akeeka wempe wabaddewo enkola ennuŋŋamu exposinga entegera y'omuntu nti gwe tugenda okulonda wati wafaanana yakugula biri biyinza okuba yesi byaliwo kuba luli twali tetwetegese abantu bali tebeetegese nupu kyali kibiina kipya nga tebamanyi kinaayitawo oba kinajja oba tekijje abantu bangi abali kitulazeeko kyekitaddewo within a period y'emyaka ena nupu yeetaddewo performance naye performance esinze kulabibwawa mu kukola oba mu kuzoganya nti yes nupu tuyinza okuba tewali motoka za tiyagasi zirabiddwa ku mulembe gwa Besigye zonna zaatula zameramu n'omuddo naye kukunyenya nakyemalira batuuseewa nti kati obuyambi tebukyajja omusajja yagenda njiri ku njiri nsi ku nsi ng'akuba enduulu bannange omusajja gwe muwa ssente attabusi bantu obuyambi ne busalwako kati omunkusera ajja n'akugamba nti Museveni akolera Kyagulanyi akolera Museveni awo omubuuliza nti Museveni yandiyagadde bizinensi ne sente zaabadde ng'afuna okuva eri mu Bulaaya zibe nga tezikyajja anti nabo batugamba nti abasibe ba Nuupu bizinensi ya Kyagulanyi babati anti abamu babata bamaki tebaliwa ekitegeeza bizinensi ye kyatambula bwongo Messi Julius twageze maaso n'okubeera nga mu wiiki eno yemu tulaba famire ya Ssegirinya ng'ekomyewo mu mawulire nate maama n'akolima byakolimaawo ne wavaawo era yakolimye ng'ategeeza nti n'omwana Nagirinya abadde abuliddwa fiizi amuzza ku ssomero n'ababaka ba palamenti basonda miliyoni 150 era zaweebwa famire ze tutamanyiza waje zadda then omubaka Namboze bakirekeyo omu ku abo abaasaba abaana by the way nalabako ne Thomas Taibu nga agamba ayagala weererako abaana bali babiri ne Namboze owe ne bamumuwa ate mu kabanga mpawo kaaga ne bagenda maaso n'okubeera ng'omwana oyo omukyala amanyikiddwa nga ono eyasimbyewo kawempe gundi Farida Nambi ng'akozesa omu ku bakyala maama w'omwana ng'amugamba nti awo omwana mukole ki mumpereze naabeerewoko ku press conference abantu balabe nti nyimiridde wamu neki naawe Namboze ekintu ekyo ne kimujja enviiri ku mutwe ate era ne kimuleetera okuba omukaawe ennyo nga yebuuza maama omwana asinga kufa ku ebyo byagala afuna mwana kadde kano ng'amulegamba nti oba olye Nambi ajabaako kaakola kikawaayo omwana Namboze n'agamba ke nnaalyako n'omwana ono kajja olyako akasente ke nina omwana kanaakola ki kanaagabanako buzibu ki obuli mu famire ya Ssegirinya abantu abamu balina just mirulu ate tebasiima ate tebayambika tekyobola nakugamba nti teweefuula ayagala okuyamba ennyo buli muntu kuba ojja kunyiiza Katonda abantu abamu Katonda yalina enteekateeka yaabwe nga balina kubonaabona kati gwe weefuula ow'olugezigezi n'obapangira ensi oba onyiiza Katonda okitegeera famire eyo byeyogerera Nuupu bigambo bingi naye nga tebajjukira wa biki Nuupu bye bakoledde Nuupu first of all yawa Ssegirinya kaadi ekyo kyokka bandi badde bakyebaza bano bonna bampuuga bali tebaagala bano Bassegirinya kufuna kaadi nga Mpuuga ayagala kidandala yabafuna kaadi eyo intellectual munne Kyagulanyi n'aluwana n'akozesa obuyinza bwe nga pulezidenti w'ekibiina n'agamba Ssegirinya bamuwe kaadi kati gwe mukyala gwe wandibadde weebaza Nuupu olw'ekyo yasobola okuwa mutabani wo kaadi yes yafa talidda naye wandibadde osiima Nuupu bye yakola Nuupu omubaka wa Nuupu bamuyitaani Kaye Kabanda mukyala Kabanda yaleeta ekiteeso mu parliament negamba bannaaye omubaka afudde Ssegirinya abadde bubi obulwadde bumazeeko ssente naye ndeeta ekiteeso nze nga mubaka munne era tugezeeko okubaako n'akasente ketuweereza famire kagiyambeko mu kulabirira abaana balese n'abakyala n'agamba twandibadde twetema ffe ng'ababaka buli omu n'aleeta emitwalo 3 tuwe famire akantu era baazitema ku musaala so si nti oli amale kufuna musaala azikwate mbw akubalire bazitemerako eri nti omubaka ofuna omusaala gwa miliyoni 10 nti kale kuno zajja ziri miliyoni 9 mu emitwalo 7 nga batemyeko 3
agasejjirinya ne baweza obukadde 150 ne bazikwata ne baziwa family ompulira wayita ennaku nga bamaze okuziika omukazi oyo maama wa sejjirinya ng'agamba enkeera ng'agamba tetulina na kyakuliisa baana naye nga bamuwadde miliyoni 15 kyekiri kyeggambye nti omunkusere muntu mubi togezanga n'omala gayamba buli muntu ojja kunyiza Katonda kuba abantu abamu Katonda abaye abapulaningira kubonaabona kati gwe ate ogezaako bapangira nsi okitegeera omukyala ono byayogerera Nuupu tebyatubeererawo tebakoze eki simanya muwe omwana waffe akalulu Nuupu akawempe teyali ku byabugagga bya Sseggirinya nti yalina okubaako omusika nga ava mu famire oba mu mikwano gye Nuupu si kyabugagga kawempe si kyabugagga kya Sseggirinya nti yaleke amaka ge kawempe nti balina obiddi oba muganda we yalina ogisikira no ebyobufuzi tebiringa bya busika nti gwe omala okweyambula essaati weyenfe ekkooti eno gwogenda ogisikira oba alina obusobozi okitegeera kati maama Yesu tunyolwa wamu naawe nti wafiirwa omwana naye leka ekibiina kubeera kyekyalina obuyinza kaadi constituency teba ya muntu eba ya kibiina bwe tuba tukuwadde kaadi nti ogenda okiikirire kitegeeza kibiina kyekiikirira gwe saawa yonna asobola okugjamu obwesige Sseggirinya baba yali akyalina omukisa ng'ekibiina kikyamwesiga paka we yafiira then constituency eddizibwayo eri ekibiina nti muleete omuntu omulala anadda mu constituency eno okitegeera then ate abalonzi ne basalawo nti ono gwe muleese buugi ono gwe muleese mandaazi ffe katuwooli so sigamba nti nga bwe kiri bwe kiriba ekibonyabonya famire eyo mululu na butasiima wandibadde musiima sente ze baba wa nnyingi nnyo zisobola okutambuza obulamu ndowooza kiringa bwe kiri abeere naye anamuzza omwana mutandise bazanyisa katemba okitegeera mutandise kuzanyisa baana katemba musaleewo nti mwetaaga buyambi mubufunye mufunye omukisa nambuuze waali asobola okulabirira omwana lwaki ate mumujewe mutwala mu BNRM nga mukimanyidde ddala bulungi nti okufa kw'omugenzi kwabira ddala mu kampu eyo no seriously okufa kwa Sseggirinya tumanyi kwava mu kkomera bani abamusiba kati lwaki omwana omuteeka mu gavumenti simanya mbu ebaganye kati mutwagala olwokuba baagala akalulu bo baagala kifo kiri kukijjuza kati gye otwale omwana mukyala gwe kakkana sente ezo toli oba osazeewo ku trading omusayi gw'omwana wo n'ebyo kikole genda mu maaso ensi eri kusasula ensi eri kulamula Beyond the Newsroom gwe mukutu kwali njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbeebaza abalungi bakyatugoberera okuva gye twatandikidde video eno kimpereka like ate nkujjukiza nti yagala okulanga naffe weetuli nnyo naawe ayagala emboozi naddala ya entertainment n'ebirala tulina the entertainment hub ojagenda maaso n'okubeera ng'oyitayo ofuna emboozi ate ennyuvu ezigwa mu ttuluba eriringa eryo bwe lityo Julius twalabye omuliro nga gukwata mu kibuga Kampala ku Sunshine Hotel era kabadde kaseera kazibu nnyo eri bannayuganda mukadde ngaako naddala banna Kampala nga bagamba bane tulinda tulabe fire brigade wetuukira naye nga embeera mbi nga bagamba lwaki ebimotoka by'omuliro birwayo okusinga ebya tear gas ekisookera ddala omukulu tibwabulwa Yoweri Kaguta Museveni yabadde aggulawo flyover y'ensambya waliwo babadde omukole walinga omuzikiti gw'abasiraamu awo ku ssaawa ya Queen kati bakeera kusiba luguudo olwo ssaawa zaalinga 3 ne baleeta SFC n'amagye ne basiba oluguudo okuviira ddala ku zino ezigenda ensambya ku Arena Mall ekibuga kyonna emmotoka eziyingira n'ezifuluma nga tezisobola kuyita awo okitegeera fire brigade eri awo wennyini ku ssaawa ya Queen kati omuliro we gwatandika ne bazikubira essimu ng'ekkubo baliggadde naye nenjagala okubuuza mwami Museveni nti ddala bannayuganda ababonaabona olw'okubojja ogenda kutambula ne basiba amaguudo enguudo zonna nga teri asobola kuzaakiseesinga lwaki temukyusaamu zino security organ zisobola okwogerezeganya ne bana ab'omuliro nti yes tufunye emergency wali eno exit plan eryetya ey'ebimotoka bino nga bifuluma exit route okugenda wali ku Martin Road okuzikiza omuliro abantu bafudde batugambye sofa badde babiri abafudde abalala bamenyese waliwo ababuse ku kalina okuva ku floor ya 4 ya 5
ng'omuliro tegukutte ebizimbe plani nfu bakulaga ekizimbe mbu kirina emergency exit nengeriko ebijegere 8 kuliko kufulunga 6 emergency do ne ogenda mu malwaliro wana ebiseera ebisinga ebizimbe bimu bakulaga nti emergency naye kuliko ebijegere ne kati mu katsera ka emergency nti tulina okukubira ayina ebisunzo bya emergency do ina kusigala nga nzigale oba banzigule oba olujjo lubaako luba lusaamusaamu nga lusobola okumenyebwa essaawa yonna okitegeera nti tunenya fire brigade obukulu waayo naye tutunuulire wano abazibye ekkubo nga tebakkiriza motoka n'emu ekkirizibwa kutambula ambulance fire brigade ze zimu ku motoka ezirina right of way in whatever way ne bwe kubakozesa wanuwe egikozesa ambulance fire brigade naye tulina abajega abatambula n'emmotoka za kadenge nga bo bafuna sebo ne right of way ne bakubuuza oyani nti oyo simanya mugaggaani yakubye sente South Africa simanya yakubye sente egindi simanya omugagga gundi nga be balina right of way se balina n'emmotoka ezibagulira enzijimbu agenda nti agenda kutwala simanya bagenda out bagenda kunywa bia ababankuserese butu basanga ekiro nga bagoba kukuba munkusera ine kimotoka kinene kitaddeko obugomba ina ne lidike ya police emugulire ekkubo naye nga abantu batuuka okufa bafunye emergency beetaaga fire brigade ezikize omuliro nga bagamba ate wali etambula omukulu wali lwaki Museveni atera okubanga agenda okuva Entebbe ne basiba oluguudo essaawa 2-3 namba munjuli yammwe abantu abayita ku Northern bakwata emmotoka essaawa nga 3 omukulu akyali erina bakyagola na bugolozi saati kati mulimu omuntu ali mu motoka atwala omulwadde mu ddwaliro mulimu agenda oba ku kisaawe ennyonyi emuleka okitegeera enkulaakulana yonna yonna ebeera slow olw'ensonga weeziti ezitava ebintu ebitafiiriddwa kuwe bityo ensonga nkulu nnyo era bakola ku security y'omukulu mwandibadde mu kitunulamu Museveni asobola okukozesa oluguudo naffe nga bwetulukozesa kuba nali nkirabyeko natuyitakawo nga tuli mu jaamu ne bavaamu abasirikale ne bagenda nga bazizabuzza bbali weeziti n'ayitawo naye lwaki kati kukana akaseera Mzee akaddiye akoye tayagala bimusumbuwa awummule Faizo Beyond the news rubugo bulujagala basoro okubera goti goberera kyokola kya bwendo mungi jagala okubera nga mbebaza banywanyi ate mubadde balungi nnyo okuvera je tutandikidde okutuuka waneno wetukyali ensonga nyingi ezigenda basoro okubera nga zitambula mu ggwanga era we twogerera akadde kano abantu bagera basoro okubera nga mwatu bajeganya oba oli awo nga abakimezezaawo okwenjala mukwano gwa nambwayo yamaze bambi nafuna obwenkanyo oba oli awo yabadde yeetaaga simanyi kivaluye eyo nengene wa meya ne Sunaben bali masanyu merere era singa se kisibo kwandibadde kulya na kujaguza na kulya na kunywa kituufu ffe kyetwali twagala navayo nnyo ne mbeera ku saidi y'omukyalo oyo nga njogera ng'omuntu walina experience mu nsonga ezo abantu ababiri bano bye baawozanga sima tebagulangako bombi abo banguse tebabeerangako n'abakazi Okitegera nze manchi ekitegeeza okuba n'omukazi nti mwina ebintu byemukola bikola babiri ate bano abakyala bakola nnyo ebintu bambi nga babikozesa laavu okitegeera nga bikozesa laavu n'omusaba akasente ke n'akakuwa nga lwa laavu twezimbe kyolaba abakyala abamu bagenda kutukyawa bakuwe twezimbe kuba twezimbe avaamu ebyo mumaze okwezimba agasseko obusente bwe muguze kye muguze ettaka muzimbye n'omwefuli olwokuba ofunye alina akabina nambwayo kiyafunye kirungi nti yafunye bamuwadde poloti ya $5,000,000 bagenda namuzimbirako ennyumba okitegeera kino tetukyagala nti abakazi bajjenga babeere naffe omale omuzaalamu omumalire emyaka gye nga 5 ku 10 ali naawe mutuuka okwawukana ate aviiremu awo nenza abatamalidde gyange gobadde eno ng'odikina otambuza fayiro yabadde tatambuza nfe obulamu bwabu abusibiddawo omukazi ayagala omulundi gumu okitegeera omukazi naffe bwe twagala lumu nze bwe njagala osigala odikina ekyo kyabingobyeko ndaba abakazi bafuuse ndaba omukyala anyigirizibwa okitegeera nnyiga nnyo nga ndaba omukyala anyigirizibwa Zuula tewamuwolereza Zuula ye yali anyigiriza ate sitori buli omu yagiraba nga tali kiriya okitegeera naye omukyala anyigirizibwa mu bino ebintu by'obufumbo nti tukoze n'omwami nalina ku girlfriend kange edda okitegeera nga twakava ku ssomero nga nkaagala nga wengenda n'engula simanya TV lisiti ngiteeka mu mannya gaako kamanye nti nkaagala okitegeera
kati in case wemufunamu obutakkaanya ne mwatandika okwawukana n'omukazi naye afunamu ku busungu n'agamba kali buli omwaga baatu agende akwate ebyo byagende omukazi oyo waakwata TV abamukyamu abamutuufu nnyo kati gwogamba nze TV yange nze nagigula bakubuuza obujulizi buliwa lisiiti ng'eriko mannya ge bibino suna bye yalinga atugamba mbutaka naligula nzekka waligula wekka ate nambwa yalina lisiiti ziriko amannya ge gweta lisiiti ezizo kuba ettaka baligula mu installments za mirundi 6 okitegeera kyera babawanga lisiiti buli omugenda nemusasulako lisiiti mu installments nga kuliko lisiiti kumanya lwaki ekyapa ekyasooka kuba kwafulumirako oli omu ate kati ekyo kiba kirala ensobi zibaawo zikolebwa nti man is the head of the family manya ebintu ebyo byonna Kamoga yagenza obiweezaweza ng'alaba ate ye gwe kijja okulya nedda Kamoga yabadde yakozigya si kya busajja bukulu ng'omuntu yenna alina omuyivu nti ebintu ebimu kati waliwo entalo z'oba nga tokyasobola kuzeenyigiramu tosobola kulwana na mbizi egenda kusika ekuteeke paka mu bisooto kuba yeyagala ebisooto bw'oyogera olutalo lwayo gumira ebisooto kuba muba mujja ekyo yakikoze ng'omuntu omuyivu nagaba bano kankite nambwayo afune kyafuna ebyo byonna Julius byawedde nambwayo mpulidde ndi kati batandise okuyiwa material ku site byebyo bituufu anti Suna bakoze endagano nti Suna alina okuzimbira omukyala ennyumba Suna nagamba ebyo byonna byamawulire balimba kyonna kyekiri naye nze my issue was abasajja tulekerawo okukozesa abakyala ng'amadaala stepping stone walina abakazi bootugamba nti olina abakazi abalala naye how comes nti abo abakazi boogamba boolina telina omwasobola ku developing ate lina omwa ku developing nzewola nambwayo yaleta n'engeri gye musobola okufunamu poloti nti tuzimbe okitegeera tulekerawo okukozesanga abakazi ng'amadaala omale okutuuka gy'olaga omwerabire omufuule kisiimulo okasuka eri that was my issue nti bano abakyala babonaabona mu buli mbeera womala okutuuka gy'otuuse gw'olekera abaana gwe n'ogenda n'otandika kwendeguza buto ate womala okufuna endwadde nojja n'okomawo maama nyamba nzijanjaba maama w'abaana nga bano bamalayo bamaze okusiiga obulwadde ate oyagala omugobe bukunya nze nsaagala gasajja gasirusiru galowooza nti omukazi woba omugobe alina genda bukunya okitegeera ebyo bisajjasajja bwe bityo omukazi embakali yes tewakyaliwo laavu wakati wammwe mutuule ng'abantu abayivu ogambe naye omanyi twawukane settlement plan eriwa nti omanyi nina emmotoka 2 twalako emu oba eno business gisigaze esigale ng'ekulabirira n'abaana saagala byakunkubiranga simu za buli kadde ku mukazi gwe nina omupya ajja kuba anyiiga tekawo embeera etegeerekeka naye togoba mwana wa muno okutandika kumuvuma akayiringu simanya lukanyala ngaye wali omwemba kakongo omumaliramu byomumaliramu tewamulaba nti lukanyala yali takakanyala okitegeera tuyiga okuwa abakyala ekitiibwa omukazi waaba asazeewo akweyambulire nawe n'omweyambulira no leave alone that gwe n'omweyambulira abakyala bano bantu bazibu nnyo omukwana n'agaana n'osala amagezi gonna paka wootuuka ku kyoyagala we promise them a lot of things just because they want to get into their pants naye kati olumala ozituukamu ate otandika okumuvuma ebisajja ebisirusiru ekikwana omuwala nawaagaana nekimuvuma nkuwonye obadde nakalwadde obadde oyagala kunzita naye nga kyo kibadde kimusiiya olwokuba agaanye kitandika kumuvuma kati omukazi omuzaddemu okoze byokoze akugumidde obadde mwavu akuzimbyezimby sente obadde nga nazo yesi ng'ozifuna naye ng'oziryamu mbizi okitegeera n'ayita plan n'agamba naye omanyi Beni tugule ettaka tuzimbe nze nina lubuto kuba yali afunye n'olubuto bambi omukyala ntuzaale abaana bange saagala bazaalira mu muzigo ne mugatta bye mwagatta nagattako sene kuba tosobola kuŋŋamba mu nnambwayo ku poloti talinaako yadde 10 tosobola kukiŋŋamba alinako obubwo obw'ekikyala alinako sente ze kati bw'aba zisaddeko ng'akimanyi nange gano nzimba maka gange kuba wamugamba tugenda beera ffenna tulekeraawo okweyambisanga abakazi ng'amadaala nitubalekawo omukazi gw'otagenda kuba naye future gw'otagenda kuzimba naye future tomuteeka mu bintu birala oba wakumwebakako mwebaka ekolyako dduka genda totandika kumuteeka mu pulaani zakwezimba zakwekulaakulanya akwate obusente bwe bweyandibadde yeekulaakulanya ye ng'omuntu abugatte mwekulaakulanye babiri ate omale omwefuulire naye nze nina sisitimu eyange omukazi oba omuwala kyoba oyagala okukola nkwongerezaako sikugatta ku byange segatta ku bibyo then ekyo kirungi naye womugamba byaffe babiri mwami na mukyala oyinza okunfuukira mukakamaali nze ndeka nezuula neweziba nusu 10 nga omukyala azitaddeko akimanya ateekako ku kiki kyabwe kiba kijja kumuluma okuba nti oyonoonya amaanyi ge
kale Julius tusiibule abalabi ba Beyond the Newsroom nze tubagaliza bisinga era tubasaba mwekuume nnyo akalulu kali akekawempe naye kalimu omusayi mungi abatalina nnyo nteekateeka za byabufuzi nga bamwami Bulasio Mukasa Zambaali ebyobufuzi mwandibadde mubigendamu nga olina ensonga lwaki obigendamu era ng'omaliridde kuba wano we tulaga batusuubiza n'okututta omukulu yabagamba agenda kubatta bambala uniform za NUP ntegerekeka so twebereremu omusiru wakugamba nti dispass muganda wange tolinda biddako bana abasajja balalu these are rabid dogs kale njagala ogenda maaso n'okutwala akakisa kano okubeebaza banywanyi abatugoberedde okuva gye twatandikidde essaawa nnambirira si kintu kitono ng'ogenda maaso n'okubeera ng'otwegeka agengege banywanyi nze Deni mbadde ne Julius Caesar ogenda maaso n'okuba nga tubatuusaako ensonga zino mu byonna kye nnyinza obbagamba oba entanda okugibasibirira nti byonna bye tuyitamu olunaku olwaleero oba bannayuganda bye bayitamu eno embeera nze nagituumya erinnya nti Ssekiriba kya ttaka mpaawo atali kyambala twabadde tuli awo nga Kayibanda yagamba nti ekibiina kye NRM passport ekuyingiza mu ggulu nga kati akaabalwa muganda we Charles Zonto Kenya muvawala yakolanga ku Simba mvawala nvira wala ddala muvawala bamuwambye muganda wa Kayibanda kati aba abasajja balina ekintu kye batategeera nti ekimansa nnaku kigimansa ngalo leero ebikolo kigimansa ngalo mpalo ngalo okay leero wonkya wuwo kati bino ebintu bwe babangawo obutali bwenkanya obugenda mu maaso mu nsi okitegeera ne babaawo abayimuka babulwanyise muganda wange obeegattangako lwansonga nkya kigenda ku kyanga kiri wuwo kati ani ali ne Kayibanda amubangizaako muganda we siba NUP nati bavuma nti bano bajega bankuseere baki ba hooligans ne government gyawagira yewambye muganda we ate terino omwava yokwogera kumuyambako kunoonya bano bali mu kubanja therefore wetuba tuteekawo nti ensi erimu emirembe ffenna gisobola okweyagaliramu naawe bogenda kugiyagaliramu si feffekka let us appreciate the good deeds the government zebekoze tuza appreciating naye ate n'ensobi zigenda maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga nazo zogerweko banywanyi wano nno wensinziro bagamba nti obulamu bwo kintu kikulu nnyo azoko protecting obulamu bwo ate ng'ekintu kyonna ekirala tekinaddako ebiganyi byonna bikwasa omutonzi nnyini byonna yajja osobola okubeera nga abikuyisaamu sisobola kusukkawo wano abankumira atakumira mpeera kansuubire nti ate bwe tunadde enkuyege zinaasigala zikyabakubira enduulu mweraba. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.